Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza kwa bakotegata kwa akade kano era nga tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Amanya gange nze Ibrahim Mukasa, tuli ne Bukenya wa Bukenya Media, tubeera ne Isma All Access, all bloggers era nga olwaleero no twagala kutunuulira embeera eriwo mu ggwanga Uganda, ekitebe kya poliisi ekyabambega oba ekitebe kyabambega ba poliisi ekya CID n'ebitongole ebirala ebikesi byatandise omulimu gw'okufeffetta abakolera ku mutimbagano oba ku social media wabula nga bagikozesa bukyamu nga beerimbika mu kiti ky'okubeera nti ba blogger oba ba vlogger. Osobola okukiteekamu awo n'okinoonyerezaako, topapa ku commentinga by'otamanyi okwewala okubeera embalasiti. Njagala kusooka ne Isma nga musaba abuuze ku balungi abatulaba. Tutandikira abatulaba ku Digest Mugoba Nsonga, mbebazizza nnyo kubanga kwe muli era mukisa gwa bbeeyi buli wenzijjako mu maaso gammwe ne Ibrahim Mukasa. Baagala okwekuuma korona, okunaaba mu ngalo. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo naye ate tulina osigala nga tugenda. Temwemalaamu maanyi tolowooza nti bw'ofuna covid oba ogenda kufa. Abantu bangi bawona, genda bakujjanjabe mu ddwaliro. Nebaza n'abasawo baffe abakoze buli kimu ate n'ensaasira n'abafiiriddwako abantu baabwe. Tweyanza nnyo tweyanzege. Mwami Bukenya, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Mbabuuzako mwenna abali ku Ibrahim Digest Mugoba Nsonga, mwebale kuwagira mukutu guno, mwebale kutwagala. Amanya Bukenya Nelson naye nga bangi bamanye nga Bukenya Media. Nzize olwaleero mbe nange neetabeko mu basajja abakugu mu nsonga ezimu. Nange mbereko kyembagamba otunaamaliririza mujja kuba mufunye enjawulo. Tukwaniriza nnyo, tweyanziza nnyo okubeera naawe. Abatulaba bonna gye musinzira okubanga mutulaba, tuteebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasaabaze mali okuva China paka Mombasa, basanga okwalwa Park ekizimbe 14 Plaza SF0 ne SF12 ku mwaliro ogwokubiri kujja okubanga obasanga. Mu nnaku 18 baba basaabaze mali ne kutuukako bulungi. Ate nga Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Molawo Abu Dhabi UAE bakugamba ekintu kiri kimu nti beekwate bakutendeko bere barista wakabi ate kyakubiri kukyo bakuwe certificate ate era bajja kuyamba n'okunoonya omulimu. Ate nga e Kampala basangibwa ku Najana Nkumbya okusteera wakati wa church yaba Advent n'Enyondo Club ojja okubanga obasanga Roast Coffee Academy. Isma embeera eri mu ggwanga ogiraba. Amawulire mainstream media, print media in particular, nakotadde ne online as well. Bavuddeyo ne batandika okulaba nga balwana bateeke ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola eky'okufeffetta abazze bakozesa social media mu bukyamu. But in particular kino kyazzeewo oluvannyuma lw'okuba nti bangi bazze bamubika yafa n'ebigwa mu kkowe eryo. Naye nga of course wabaddewo abantu okwemulugunya ku nkozesa ya social media eri mmwe ba blogger in particular. Njagala tutandikira awo. Ibula wabaddewo abantu nga beemulugunya ebbanga ddene nnyo ku ngeri ki ba blogger gye bakolamu emirimu. Omusajja akeera Bukeezi n'adda Kabaka n'akola ki? N'adda Bukeezi n'adda ku Weekitiibwa Mayiga n'adda ku Pulezidenti, Prime Minister. Tebaba abantu kitiibwa, okitegeera. Naye nga bw'otunulamu eyo si ekkalita yaffe. Eno embeera yavaawa bw'eti. Yava olwokuba bino ebintu byatandikira mu mawanga g'ebweru ewali nnyo intaneti. Naye ng'abantu abasinga obikola baamala dde okwekyawa ku mitima talidda wa Uganda. Kati asinziira awo ate ziri ensi tebamanyi byayogera. Okiwulira? Lugwira. Bo tebamanyi oba ali mu kuyomba. Kati n'asindika obubaka ne bujjewa e Uganda. Because of moral decay, Uganda bagenda olaba bali abawemula. Aina following zaki zamaanyi nabo ne balowooza that's the way to do what to go. Anyway, eje misango bulijjo gye giri ku CID, crime, cyber harassment, misuse, computer misuse. Naye tebalina ngeri gye babuildinga case nga complainant takoze eki taloopye.
okitegedde kati wano kyasobose kuba Museveni yakoze complain ng'omuntu kati omuntu yenna aliyo njagala ategeere gino emisango bulijjo gyegiri era oyo gizza era tugizza naye lwakubanga ba victim tebejjaayo genda ku CID kola ki kuloopa nze Lake yandoopa Lake Mbabazi era nenetwala ku ki ku CID nayo CID ne batunulamu ensonga isima toli kulimino kitegeera bayita Farida Nakazibwe atukole ki atumitigating n'abatabaganya era nga bagamba omuntu mutono nnyo kitegeera mukolagane kubanga ya feeling anti nali mu mutyobodde we nina okukoma of which nga kyali kisoboka ddala okuntwalayo so njagala otwala omukisa guno ndabule oba nsanyuke tikibadde kirungi omukulembeze w'eggwanga akoone ku nsonga eno abantu bamanye nti government is faceless basobola okujja yonna gy'okola ki gy'oli gavumenti ekujja wonna w'okola ki w'oli wano waliwo omuvubuka yamala ebbanga ng'avuma Museveni kati baamuza Swale abeera mu mpuku tewali n'amunoonya tewali n'akola ki naye ye yafiiringa nti ndowooza byeyakola si biki ali mu mpuku Bukenya ojja kuteekako essimu ku mabbali eri mu kutwalira ebirowoozo kiba kittasho abatulaba balyagadde okumanya endowoozayo ku mbeera eriwo ey'okuba nti babloga kekadde mubeere sensani kituufu nnyo ekyo weebale ssebo pulezidenti ng'omukulembeze w'eggwanga nze ngamba yali yalwawo dda kubanga bamukoze ebintu bingi bamukubye katuunu bamuvumyenga waliwo mutabani wa ono Nadduli yamuvumye ebigambo ebisongovu nga toyinza kuvuma pulezidenti nga toyinza biyisa mu mukamwa n'obivuma pulezidenti ng'oli wa Kagame wallahi Kagame tosobola naye kati pulezidenti yalwawo dda olw'okuba ye yalina endowooza egamba nti kasitoba nga tokutte ku ntebe yange mumukube nga bwemwagala mukole nga bwemwagala n'agamba n'ogamba kasita toyingira mu famire yange kuvuma mukyala wange n'abaana bange nze simuvume nga naye kati naye yawulidde yakyamuyingidde kubanga ekintu kubika muntu waliwo kye tuyita inoculation theory nti okuteekateeka omuntu mulimu abalina bipuleesa Museveni waliwo abamwagala waliwo abatamwagala bamusentu kale tetuganye naye okuwulira nti nno gundi bamubisa afudde waliwo omuntu agenda ayinza okukuukamu omutima kati waliwo abantu obedde abateekateekanga omuntu okumubika n'omuteekateeka kubanga oleme ate kuzika bantu babiri naye kati essaawa kakati okubika kuyitiridde Muzaata bamubika nga wabula ennaku 3 nogolooza eyawulira omuntu wa Muzaata yenna yawulira nga bamubise yawulira bulungi nedda baabika Lukwago ng'ali Nairobi Lord Mayor Lumbuye yavaayo n'asonya omwogera erinnya n'abika ono Eritu Mwine Eritu Mwine yavaayo mu nnaku ezi naye nekimufosinga okukolayo ka vidiyo okulaga abantu nti ndi mulamu si kintu ekyokubikabika kibadde kisusse ate kati otugerera ng'omusajja kati nga Lumbuye ali mu byokwegaana ali mu kwegaana agambe tannabakola ki kubika ku Museveni naye ng'ekyamufosinze okubika Museveni oba okwogera ku nsonga eyo nti kyabadde kimulese ebbali ng'ate gwe basinziddeko abantu gwe bagamba munno ye bwino we aba mutuufu kubanga manyi n'okugamba nti asindise drone mu State House nga Museveni Janet ne Muhoozi n'okola meeting abali abantu aba ye n'ayogera ebyabaddewo mu drone z'abalabye ate abantu alina abamugoberera nga nabo babawumba tuutu ne bakkiririza mu kintu ekyo kati kino ekintu kyagenza okujjawo nga Lumbuye tannaba kubaako Kenya tukweyanza naye ebigambo ebimu ojja kubireka ekigambo waliwo ekigambo ky'Oluganda we kyokozeseza sigala kiddamu naye kiddamu I know so Isma mukulu Bukenya alina erinnya lyayogedde Lumbuye bumanyi Lumbuye mumanyi yatandika ddeyo ku kyoto n'abonaabona ne bisitole n'okojja omugezi nga tewali abiraba ne bamugoba mu kyoto Patricia Sewungu kubanga nga Lumbuye akola disservice ku revolution kubanga yakola dda video ne kojja omugezi nga bagamba Lukwago revolution otambula Lukwago alina okuttibwa Muhammad Nsereko Nambooze Besigye nga bagiriko bameka tugirina ne mu archive okiwulira so kati bwajjanga ayogera bisitole ebyo nga tiwali ne bamugoba ku platform zonna kati nange gyayiticha w'Oluganda asomesa Luganda yalinga ticha wa Luganda wano ku Bululu kakati enna kibugo
nze nga manyi communication manyi kwakwatira abantu tugende mpola mpola yali asomesa Luganda wano ku Bululu mwawo si somero tidede abaana b'abantu basomesa ku Luganda bamanyi Oluganda lwenno era omulabanga abagasomesa okola bantu asobodde okukwata abantu kuba abantu bangi bagenda ku ssomero naye tebaasoma okitegedde bagenda bangi ku ssomero naye abantu abasinga tebaasoma sobola basomedde ku gino emirembe gino ekyayibulake no Bukenya isima now kakati buleke suru emukwata nga bannalinnya bali mu kuyombagana nani nga wali obutakkanya wakati wa bannalinnya ne Mukulu Mayega nange babimpaako naye nga nze siraba disensi eyingira mu ebyo nawe baali bakuwadde obikube babituwa ffenna kati n'abiyingirira kati mu kubiyingirira nebigenderawo mpola buleke suru agijjawa bano bannalinnya nga bamuwadde akatambi ka kabaka ng'agenda e Nairobi awo nawo n'abikirawo kabaka taliyo yafa simanyi batulimba so abantu olwokuba abantu abatalina bwongo bungi bangi mu nsi kyobalabanga abantu abatalina bwongo owooza nnyo bangi nnyo muki mu nsi kati abantu abafumintiriza batono kyobalaba alina omuyeye gw'ennamba naye nga temuli wa substance n'omu era bwe bagambye nti yabika president yagendeddewo ku defensive so nekimuleetera okufuna breakthrough abantu batya nnyo kabaka nga tebakimanyi nti kabaka afulumye gwe gwasooka n'okubaawo bukyanga olunaku era lumbi yalina omutwalo gumu n'ekitundu live ng'abantu abo bava mu nsi eki kata bali mu diaspora kozi ene bya revolution byaggwa eri bikyaliyo eri bibeera old ki paka mu 7 lwalivaako kakati buli abantu abakola night shift bangi n'abali biza abantu bakowa bitivi by'e Bulaaya agabuga atandise kigula luggi simanyi kigula luggi ne babeerawo ku kigula luggi n'akigula n'akigala omuntu obeera ettake osobola okumanya meeting eri mu State House nga naffe abali wano e Uganda bakuyita mu State House n'otuka ku gate ne bagaani yakuyise kyokka nga bakuyise ddamu okubire yakuyise ku listi nga toliiko ebyenda abantu bibakankalira wali so muntu munafu wa bwongo asobola okukkiriza nti omuntu atayinza kweyamba kugenda mu nsi nga babutuuze n'agenda mu Sickman of Europe take giddemu take bagira bata Sickman of Europe kitegeeza ki nafu nnyo aba Europe abazungu tebagifaako kubanga mu mupiira esambira mu Europe mu bya banking bagiza mu Asia tegaba butuuze naka Bukenya nze nkubulya ntegera Sweden njagala isima kino okitereezeemu mu Euro ebbanga lyonna ne mutomanye take bagiyita Sickman of Europe mu mupiira esambira mu bazungu mu byesimbi Asia kijja kiti ekyo anti eri ku too good front sokugula okumu kuli eno naye teyasobola kwedifendinga mu ba European powers kufuna buki nga ne Belgium ya Europe naye teyalina maanyi up to today tefunanga maanyi nti kuba abantu bava ettake ne bafuna obutuuze Sweden ate nga ettake okutuuka e Sweden toyinza gamba nti there is an enormous number of Ugandans getting citizenship in Kenya okitegedde kati abatake bava ettake wadakika 4 mwezi okutuuka wa e Sweden 45 minutes gye bafuna obutuuze bayitira ku nnyanja oba afudde abannansi kakati musajja wange wabeera eyo n'agwa mu mulimu gw'abapimpu abatunda abakyala b'ekiro akola ki atunda abakyala waliwo edduuka lye baalaga nga atuddemu ebyo biveeko naawe otunda nsawo oziguzaanya ettake edduuka lyalinga ery'omu kikuubo ogambye ki Bukenya kati naffe tutudde wano wetukola mbadde simanyi naawe Bukenya do you think government erina obusobozi n'enkizo okugenda okukwata omuntu in foreign land nemujjayo nemuwesa wano e Kampala kisinziira kati ng'ettake basobola omujjayo kubanga ettake ayinza okuba nga talina na bipapula
tayina bali niyo omuntu alinga mu England awo kiyinza okuba ekizibu kubanga ayinza okubanga mutuuze niye defendinga ngulusi yagenda ne mu nsi eyo ng'agamba eno bambonyabonya gavumenti yagala kukola ki kunkwata n'agenda n'afulirako obutuuze ku ekyo omuntu agenze ettaka abanga agenze UAE kugenda kufuna wakapamiti kukola kuvaayo basobola bulungi okumuggyayo ne bamukomyawo kuno naye nga kyetaaga kino kyekiseera tuwe value abantu abagula data waabwe lwakuba nti ekibi nti abantu abafollowinga abantu abo beeri abakozesa wifi wabwereere niye abantu abagula data waabwe abasuubira nti omuntu ekintu kyagenda okwogera kirimu amagezi ffe babuloga oba omuntu akola ku radio omuntu aba amanyi nti nno olinamu ku extra minds nti olowooza okumusingako amanyi nokukubira essimu nakwebuzayo ku bintu by'amaka kubanga akimanyi nti osobola okunyonnyola ensonga oba mu by'obufuzi nobanga amatidde bulungi kati bamanyi tutegeera kati gwe okuvayo n'omala googera ebyekisiru n'ovayo nga tovaluinze data w'abantu kyekiseera tutandike okuvaluinga data w'abantu kati waliwo omuntu ono pastor owe Nigeria yavuddeyo n'agamba nti England egenda kubaani Italy pasita mulamba mu lujjudde lw'abantu abantu bakubye endulu naye n'ayongeramu amaanyi nga vibe eri waggulu naye nga pasita kye kiba kikuyingiza mu nsonga ezo ebintu ebimu yakoze ki kugambye nawaga nnyo kyetaaga tunoonyereze nga ffe ebintu byetugenda okwogera byetugenda okupresentingira abantu bakola ki tuli ku extra digest mugobansonga tulina Isma All Access Ichuli jajja good jajja nice tuli ne Bukenya Nelson owa Bukenya Media era nga omwami ono yaddukanya page Isima mwakolera ensangi zino era mwebaza nnyo mukulu Bukenya we banzigyako peegi zange yasooka omuntu okulikinga out gyendi n'agamba Isima oba eyange bagijjako nayo bagijjeko ngasaba oli w'amaanyi kyava ku force y'abantu naye testingirako era okuva olwo nemba nga mpitirako mu peegi eyo era enkuumiddewo nnyo nkwebaza ssebo thank you tutebwamu ssente aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall UAE Abu Dhabi bano batendeka ba baristas ate nga e Kampala batendeka ba baristas as well nga kwotadde okuguza coffee machine girina nga yafa bagikola service naawe ayagala okupangisa weziri eza haya batuukirire banoonye buli kimu kitambule bulungi namba zaabwe ez'essimu weziri awo banoonyeko ate nga Sun Cargo Shipping Company bali ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza omwaliro ogwokubiri SF0 ne SF12 mujja okubanga obasanga bano basaabaze maali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka teweetaaga kutambula mu mbeera eriwo olwaleero bano bendi nabo bayita ku internet okupassinga on information to survive n'okubeezaawo ababaliraanye bwe guli Isma Isma njagala tutunuulire ensonga y'okubeera nti who qualifies to be a blogger and blogger yani oba vlogger yani blogger yandibadde muntu alina website ebiseera ebisinga obedda be twayitanga ba freelance bantu bangi abadde ba freelance ekitegeera mbya media alina website ye blogging oba vlogginga ebintu byakozeeko research olw'okuba tali mu mainstream naye ng'asobola okuba extended arm y'amawulire nga bw'olaba nti gavumenti etwala abamawulire nga Fourth Estate baliwo guidinga gavumenti kati ne babloga we bandibadde bloga yandibadde alina website vlogger yandibadde akola research ng'acommunicatinga naye kati abaliwo olw'okuba tuli ku supiidi teri budde okola blog otusimayo olinda website ogudde bano banyiga bunyizi tamanyi na kyali n'afubutuka ebigambo ebiwero bingi ffe bablogger mutuveeko ng'ayingiti informal sector jobs ozimanyi tewali akuyingiza tewali akufulumya oyingira tene time ate n'ofuluma bakulabira kugwa tewaliwo eyakagomezi egiwedde ba ani yakagwa olwo netwagerera mu assumptions Isma ani yakagwa mutabani wa Salompas akanda kudde eno ngawo akanda kudde eno ngawo ani yakagwa mu Kenya wekalangalo abo nedda sebo oyo blood wange tasaa kugwa oyo ali nnyo nabubi yazimba ku muti omuwanvu enkuba neetonya yeewunjula ekigwo
owajja yeewozaako mpola bafolowa bange abatono bennenga beeraawo bino ebintu byensi waliwo bablog aba living along litakagwa tojja mujjawo kuba tabesinga ku emotion zo tabesinga ku ki yabesinga ku awo wenyini wenjagala okubuuza mwembi mu mpendowooza yammwe Isma what makes Henry Ndugwa Kakensa credible mpa view yo ne Bukenya mpe view era kye kimakinze Henry Ndugwa Kakensa to live long one nti Kakensa asigala mu layini tomulaba apostinga buki bupostinzi abalala tulina kwetaaga kulabika naye yeewala nnyo Kakensa bisala bimu abamukone nga we tuli humans ayinza opostingayo kale notakyabuli naye ebiseera ebisinga Kakensa tojja mujja ku kituufu niwe kiba kimunyigiriza yerita kiki kagwa ajja kukuwa kiki Nsubuga Fahad Amir Nsubuga abo bali serious kubanga tebagoba time tebagoba likes abamanyi gye bakola ki gye bagenda n'okusoma basomyemu bantu bayivu so abo benyinza okugamba ku Kakensa kye kimubeezeza olungi ekikuuminze Kakensa nga ali credible n'okulivinga longa ye Kakensa kansooke nakumwebaza kubanga Kakensa ye kati bloga wa NRM wa opposition amanyikiddwa naye ate tagendera ku muyeye tagendera ku muyeye guno kati olunaku lumu bamuvumye juice Kakensa alina embiranye essaawa zino ne lumbuye ne kojjo mugezi abantu abamuli mu boogera ano sibamanyi oyinza bamanyi bali mu bulumu bulala nnyo eyo atobudde obujjewa tulina boogera olwensonga twogera ku bloggers sibagana boogera mu boogera naye sibamanyi bamaskaleda kakati omukulu oyo ono kojjo mugezi bw'ayogera ekigambo Kakensa n'aleeta ekituufu n'atereza n'agamba bamuvumirawo wadde siwagira gavumenti naye omusajja tannafa ne bavuma omusajja n'avaayo nyininyini n'avuma n'amugamba nti kweyo vidiyo eri editadi olinga tategeera naye kati bakuwa ssente baayigawalidde nayo kati Kakensa yagamba sijja bbika Museveni COVID gyali e Uganda ne bavayo ne bagamba buli bloga promotinga COVID bamuwadde ssente Kakensa n'agamba mujja kunvuma mujja kukola buli kimu naye sijja kuwandiika kintu for the sake bo mu bwongo bwabwe gye balowooza mbu reverse ki psychology mbukati we bavuma Museveni nti afudde n'alabika emyoyo nga bagamba olaba amaanyi kyogedde n'avaayo kati ekyanga babika Sipiriano ng'enkya babika Kibuule we bato webakola ki webakola ate nekyaleeta mukulu waffe Lumbuye obuzibu nti no yalwawo okwogera ku kya Museveni bwalwawo kyogerako force nejja ne bamugamba waayi tubulira amazibu omusajja yafudde naye nga talina bwino n'akamu kubanga ebyateebereza biteebereze onagenda ku musawo Muganda ngayagala genda kufuna visa kutwala Sweden naye nga newotandigenza olina pepe wakayo ojja lugifuna kati wofuna negamba nango nakulifalinga mbalwadde abalala bazakolako nkugambe nogamba nti yakola yasinga kati omukulu Lumbuye bwe yalaba nga kimutwala abantu boogera lumazi simanyi abazungu bakoze bu video Bakenya bagambye Museveni afudde n'agamba bwe soogere ku kintu kino bayinza okugamba nti si kyalina bwino naye n'avaayo n'omutwe gwe n'akola ki n'avaayo naki anti ye musajja atalina matu n'avaayo n'omutwe gwe n'agukuba ku mmeeza ne ku TV tajyamu bule bu TV bu 14 tasobola kujyamu kakati omusajja we bw'avaayo n'agala abeereko n'ensonga gy'ayogera ku kintu ekyo n'afoosingibwa naye nga talina ki bwino kwe kugamba nti no nti mu Uganda temuli pulezidenti tekuli agifuga essaawa zino ne sipiika yandibadde agifuga naye ali bweru ebyo byemwogera yabyogera vidiyo covid amuli bubi baade bamubika bulonye bamubika wano Isma njagala tutunuulire is it a must nti buli bloga alina kuba live Kakensa abeera ddi live litakagwa abeera ddi live tiyitaaga Baby, talk about Matiti. Tabeera live. Kubanga just kyebayitaaga information ogitaddewo otya okitegeera kati mulimu omuntu ajja n'ayogera Fadi Nsubuga n'apostinga posti eno erinnya okusinga vidiyo y'emirundi eki
nga wayogeredde essaawaezi biri waliwo nze ayogera ku makya mba n'abantu bange 5 7 naye nga vidiyo egenda kukuloddemu giraba mu wiiki eri 10,000 kubanga buli lunaku wabaawo ayagala ogiddamu ogikola ki abo abantu abamu boolaba oluva ku vidiyo ze we zikoma. Bukenya abasawo balyagadde okumanya ffe bwe tuba tujja ku TV okola programs zino tubeera ne script kwe tunaatambulira tuba n'omulaba kwe tunaatambulira era tuba n'abagenyi nga basengeke nga Isima bwe nakukubira essimu ne nkugamba on such a day such a time in such a place onaasobola nti nja kujja naawe ne nkukubira essimu nti olunaku bwe luti n'essaawa ezi tugenda kutuulira omulamwa bwe guti ne nkula kye tugenda okutunuulira n'obeera nga oli prepared. Mwe nga munaayogera ebintu byammwe babulooga n'okasuka mubeera ne script mubeera ne kyemunaayogerako mubeera ne time enteeketeeke nti buli lwakuna ensaawa bwe ziti nzijja bwe kyali kirina okuba naye olw'omuyeye nti nno waliwo omuyimbi yayimba nti nno omulimu gwaffe engeri gye kutaliimu Walukaga buli omwajjabuzaaleetamunaye nga bwe kyali kirina okuba era abantu abamu nze nyinza okumala wiiki 2 nga sizirayo si buli kimu nti nyina okyogerako bw'oba tolina kyokimanyiko kireke kiyitewo nze nyina manager tomumanyi Emily Smith mala mubuuza nti kino kyogereko nangamba kino kireke n'okufa kwa Katumba Wamala okw'omwana we ebyo saabyogerako ne biyitawo naye obaawo omulala yajja obuzzi ng'azze kunywa caayi talina kyagenda kuwa bantu n'agenda mu kino n'ayogera byatamanyi olw'okuba ayagala akuŋŋanya abantu baweere abantu laba yonna gye musinziira okubanga mutulaba tuli ku Jikoni restaurant. Jikoni restaurant yesangibwa ku Clement Hill Road wakati wa Media Center ne head office za Africell eyali emanyiddwa nga Orange Telecom. Aba Jikoni bano mu mbeera eriwo ey'omuggalo bakola delivery door to door era nga banoonyeko ku Facebook Jikoni restaurant namba z'essimu zikopolole obakubireko bakudeliveringira ekintu kyo in the shortest time possible. We tusinzidde wano ku Jikoni restaurant olwaleero luno tulina Isma tulina Bukenya Media. Isma bw'oba onajja ojja ne script oba kubakagwirawo? Nze era najjanga ne script kuba najja ku bya blogging nga nzija mbagamba tube ne decorum nayagala nnyo okulaba nga eno new industry kubanga mu butuufu ng'ereeta abaana abagezi ereeta omwana yalinga italaawo ng'ayogera economics nereto wa agriculture really nga twagala tujje mu kurimu daki tubenga ne ziforamu zoom nimbi baleetera mu idea ne bagamba naffe abayimbi bakola award njagala naffe tukola award ng'omwaka guno bloggers party eri mu Amsterdam gundi awangule naye kati nga abakulembera mu kuba n'ennamba bali nonsense penge aina ego simanyi bakopaze batunuulira nze okitegeera nemugamba ebintu bigenda with time time egenda tuuka era kyobala president namusaba emitwalo asatu nga nkimanyi tebajja kkiriza mbafugirewo naye nga senga ndeeta emitwalo 3 bonna ku ttaka obakubyewo ku ttaka akati ensonga eyo bagirabamu eggumba naye nga womanyi ego ng'atawo naakajja kati nga beekigamba bagamba eyakajja naye ng'ategemeza addamu nagayisima naye pulaani yo yaki yakabi kubana bagamba manyi tuyinza okugatta amaloboozi nga tetwetaaga nanoonya nnyo ssente tukwata bukwasi abasinga following nitukolagana ne Minister of Health netutambuza campaign oba ya malaria oba ya covid yo minister netukola ki tuyinza n'okukolera World Health Organization ng'era bwe bagatta ennamba zammwe mwogera n'abantu mu mitwalo 5 abantu 5 bagamba abantu tujja bakola ki bakozesa naye abasinga tebalina mulamu ajja n'akwata makuloni n'ajja mesaati n'agiragira simanyi bagira bido simanyi bakola era mbadde omwana ayambala obwana bw'abakazi naddawo naazina wannomani gisitulingi kali n'otula n'ogamba omuntu agenda tulowoozaako ki this is when blogger become nonsensical akutawanya buki leero ali eno leero atagala na bino tannamalayo nsonga eno ng'abambidde endala okitegeera kyobola abantu omuntu okubloginga nga ze twita jackpot kati nganze nakeera nindabanga nakoze blogo yange kale nabadde live wale ensonga zange ningenda okulaba bebe kulu agitadde kuki
page ye mirundi eno tamale mirundi ankubire Uganda ne nyaye cheka wano nkutte ku kinyusi ne oba video togiraba ngo ku bantu bali inspiring ba kabiri tolabangayo neji manyo yugira nonsense ekitegeera nze ntuuka wano ku parliament nga parliament yonna emanyi video zani za Isima so njagala abantu bategeere you may have a lot of numbers when actually you don't have any number wanji you may have a lot of people watching you in actual sense when you don't have any people oina sanja bali kola mamundu mu yaka kali fotulabira wano Bukenya kino kanjibuze Bukenya isi sebasako tuleke Bukenya do you have an impact to society mwe blogger? Yes. Mwina che mu create an impact to society positive or negative blogger bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era kati ekintu kasooke kuzeeko emabega Facebook ono we yali ejja abantu baali tebakimanyi era teyalina na mateeka gagifuga kati netandika butandisi ng'osobola n'oteekayo vidiyo ey'omuntu akunamye ne watabawo kikolebwako naye saa zino bambaninga olw'okuteeka just omuntu nga omukazi nga laze ebbeere nina myezi egi nga sirina postinga just badimi bapeegi bebakola ki bepapostinga kati blogging gugenda fuuka omulimu naye abantu abamu tebanna bakikola ki mulimu ebintu ebisooka okujja nga gavumenti neetabifaako nnyo oluvannyuma nekola implementation n'ekiteekako amateeka kati kyekiseera gavumenti ekole ki eyingire mu mulimu guno gwa blogging naye nga ffe tukoze gwa kyamaanyi nnyo okubudaabuda emyoyo gy'abantu ku ground. Isma, what has been the negative impact you've created on society nga blogging industry? Negative gundi yetukulieteze nti blogger babamanyi bantalo ko olutalo lwonna talumanyi ko balunamutisa oba lwattaka anoonya nno mitwalo 2 n'aluyingiramu embwa ebeddeeka ne bagiwe bai olidde so negative impact ey'okuyingira mu buli kituuseewo ebalemedde obuzibu waliwo gwe bali bakawaka airtime ku tvm wali emmengo n'abambira ki Katikkiro awo n'ateekako kakokola tokola ki kati they lose a lot of opportunity focusing on something very small mitwalo aga 2 bali cheap ate nga wewetekako value okiwulira si kyangu omuntu okukubira kakensa mitwalo 2 tosobola omuyitawa okitegere kwa yeteekako ki value nze Isima neteekako value toyinza kukera bukezi nga busimanyi ndese mitwalo 4 ntolera video ogudde ddala nvumira Katikkiro waliwo ebintu bye nnina okukola ate kati mu Uganda bw'omala otuukamu n'ofeesinga ne ku bantu b'obuvunaanyizibwa owulira ebintu ebimu by'okola ku intaneti nga tebisaana kati nvuma omuntu ate ngende ndaba ajamiisi nvuma omuntu ngende ndabe ku Lunnakibinge ndabe agiwuma luyuke moolo agiwuma lukatongole wano kikola ki otuuka ku musajja n'agamba Isima wayisize kati waliwo gye nakola edda nga oy'okusaba akawunga yali nkyamu nentwalira mu chairman kirumira mulangira ajamisi yangaba Isima ondaba nga wendi chairman kirumira mutwalanga taata mukatambula abasimu wagambira simu walumbira jajja obusiramu bonna kati wulira Honorable Muhammad Sereko nankubira essimu nangamba omulangira ava kunkubira nangamba mutabani wa Yunus Khalid kinene abadde ki mundeetereko tulabe oba alina obuzibu so you get ashamed along kati bw'otegera abantu bano basonyiwa toyinza kuddamu kukola the same what abantu ebweru eyo balina ebibuuzo bino wammanga Isima naawe Bukenya abatulaba by the way Bukenya munnauganda naye tawangalira Uganda abeera mu Uganda mwezi gumu 2 n'agenda nadda as well as Isima naye nti ali wano yakomawo mu kamera kirangirire nakomawo bannange nakomerawo ddala era byonna bye bandoopaloopa ebyebweru mu nsonyi okujjawo ng'afunye diplomatic passport awatali ekyo ndi wano okay abantu Isima bw'osinziira ebweru nga bwe wabeeranga ebweru ng'okasuka naawe Bukenya ebweru gy'owangalira ng'okasuka n'abalala bemumenyemenyawo waliwo abavubukavubuka bemumenyamenyawo besitamanyi abantu beebuuza ebibuuzo wakana Kampala
abo balina ab'eŋŋanda e Kampala wano balina emikwano wano baana b'abaani ebibuuzo ebisima mubiwulira how do you feel because case in point omuntu asobola okulaba video ya blogger X nga introduction ye bigambo bya buwemu blogger B ng'ebigambo bye bya buwemu n'alaba blogger Q ng'ebigambo bye bya buwemu ate basigalaga bamugoberera kati omuntu neyeebuuza nti naye bano balina ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano wano ekyaddondo balina abantu bava mu famire ziri morally decayed wangi abantu bava mu famire nga ziri morally decayed famire yonna maama yennyini ng'ebyo ebigambo byayisaawo awaka omwana omuto ebintu byakulaawulira bimufuukira nnomo Ibwe nawe njagala okkirize ne wano wennyini e Uganda. Wano olulimi olutambula wano ku Kampala wano. Ng'ebigambo bakozesa owa boda jangu ontwale gwe gundi. Nawe ngekatontwala. Kati it became a new normal okwogera ebyo ebigambo kusinza kwabo babbuloga. Naye nga wenkugambye nti abo abaana Bulaaya asuula eddalu. Abantu tebakimanyi nti e Bulaaya omuntu aba akola nga nyumba agisasula nga anaaba naye nga mulalu wangi yes oyinza osanga omuntu nga yagwira eddalu lya kompyuta n'osanga oli alina eri Xbox nga buli watuuka abeera ati okumala emyaka 10 naye nga takuba mayinja mulalu anti waliwo ekigambo kye bagamba oba kituufu nti mu busiraamu nti alijunuunu funuunu nti abantu 95 ku 100 bagoba ddalu naye eddalu lyawuka kati gwe omusiraamu oyinza okungamba nti oba batubuliranga bikyamu isima yasomera amasomero g'abasiraamu kituufu abantu balina eddalu lyanjawulo zebwekugenda eddalu omukazi ava awaka n'ayambala nga yakola ennyumba apartment ne Uganda ayo n'emmotoka ya bbeeyi n'atuuka mu pate n'anywa ecupa ya wayini n'olaba embaga n'alyoka amansula nvaako ndi ku mirembe gyange abantu beekyawa olw'obutaddaka olwa system zebatategeera ogirimu tokyayinza givaamu omazeyo emyaka 15 bye wali weegomba buli ne Kampala bagayibula keti eggwanga beriwuliriza ku TV bebabeera mu maka g'abaki ayibula gwe nali mmanyi oweegundi nti n'obuuza ku Mukasa Mukasa azimbye ebuwaate n'obuuza ku Abudu newalawo anaatera omumalawo bulindo kati awo n'owemula ibula okimanyi bulungi nti nno mu Uganda abantu ab'emyaka 6 bonna bakozesa intaneti myaka 6-7 baseereza ndabira ku maama wange Sara Mukasa kati omuntu wasinziire mu diaspora n'akubawo ekigambo eky'obwemu ng'akimanyi nti nnyazaala waayina essimu eyo sizaala waayina essimu eyo taata waayina essimu eyo wakiti taata nnyazaala we oba wabanga tagirina mukoddomi we aja kusobola okubimulaga nti omanyi nti mukwayogedde bwati yeyangu tinasikala mukanda we yanaazina kati ono kyayogedde nti bali balalu alijununu fununu wekiviirayo aba yavaako olusinga yekyawa alina ebiragalalagala agenda okukola live nga anywedde omwenge tosobola kukola kintu kiri mu makulu ng'oli ku live eno bw'onywa omwenge kubanga buli wonywa omwenge osobola n'okukwana omuntu kale ogwako ensonyi n'okwana n'omuntu atakwanika kati gwogenda okwogera ebintu ebiyamba eggwanga abantu bakulaba naye gw'otadde wala amacupa g'omwenge eyawayini okakananga ekintu kigambye nti oyambula ozine gwolabanga anyumirwa naye nga ate wali nyazaala wakulaba waliyo sezaala wakulaba kitegeeza nti ate n'amalokolero byonna n'akusitulira omwana n'agamba I love my daughter so much I love my son simanyi my family kati oyo yagwa eddalu famire ye nekitegeera nti muguwa ddalu njagala nkubuulire genderera abantu abava ebweru famire zaabwe ono zibamanyi ogenda babuuza bagamba waayo oli otya tigendi bagamba Mukasa yadda Mukasa yadda namusanzeeko awo naye omanyi ab'ebweru byayogera sibya tebikwatagana ng'owe Kampala amwewunzika ng'Obweruganda amwewunzika kuba babamanyi kati mama Adonize atamumanyi amumanyi kikyatamumanyiiko kati ate njagala ekya nnyazaala ne sezaala okijjewo kubanga eri ebweru watta ebintu ebyo kuba ne nnyazaala oli waddembe okuggulawo ng'oli mwanda yalo nga waayi tulekeemu okonkona tusiba tubiraba kati gavumenti weeyina kati tebalina nsonyi kyekisooka ebintu ebyekwasanga ensonyi byafuuka nnoma e Bulaaya tukiwulira bantu bayita mu bizibu bingi kati ne home sickness neyevaako nkugaye buli wabuuza ku Gibulake Mukasa ti omuwiika ejja ayanjula kati ono
musajja mukaka mwagambye ajiuke molo obiwe nze kyali wange wa ku street kati bw'obeera ddala ng'oli Bulaaya n'olaba akazimbe ke bayita UK molo ng'omusajja oyo watulako mu kibiina naye bw'otawe muloba muguwa ddala kubanga olabanga gwe bakolimidde Extra Digest mugoba nsonga tulina Bukenya media on social media amanya ge ye Bukenya Nelson tulina Isma mutabani wa Mutablik Isma All Access bano bendi nabo of course they have a huge following on social media era nasazeewo mbanonye tukubaganye ebirowoozo tulabe mulimu gw'obwa blog oba vlogging kitambula kitaki ekigenda maaso kiggwa kitya nga yo police ngeyita mbambega baya ba CID eri mugezaako okufeefetta abakyala kimpadde abatamanya ngamba abasinziira ku mikutu ne babika abantu ab'enjawulo nga kwotadde n'okumukola ebigambo ebisisiwaza oba ebyesittaza ku mutima nsazeewo mbafune of course Isma tubeera naye ebbanga ddene nnyo era bangi mumpeereza messages ne mungamba if you can create time for Isma every week twagala nnyo era tuli mu nteekateeka okubanga Isma tumufunirayo olunaku tukwatagane omuganda agamba nti agali awamu egaluma ennyama tulabe nga tukwatagana amaanyi ge n'obugoberezi bwammwe n'obuwagizi bwammwe tulabe nga tujjamu omulamwa era ne Bukenya naye tulina enteekateeka ebeera naye at least once in a week okulaba nga tuggusa ensonga zino musasulwa essente okutyoboola abantu abalala case in point waliwo omukungu mu gavumenti wesajja kwatula but wamaanyi nnyo oluva ku president y'omu ku bakungu abaddakaawo mu hairake y'eggwanga Uganda natuulako naye mu ofiisi yemu nga ndaga obubaka obuva eri abantu abamu ng'abantu abamu basasulwa bamutyoboole era bamuvoole nti muweerezebwa ssente mmwe ba bloggers nti Isma kaakati omanye ekiriwo tukubire omugagga gundi ave gyali tukubire omukungu gundi ave gyali omufuzi w'ensikirano bw'ati ave gyali bamunaddiini bw'ati ave gyali ekintu ekyo kituufu era bwe kiba kituufu kinogeddwa kitya eddagala kituufu naye ng'obuzibu era buvamu awo bennyini bapolitisiani kubanga omuntu yenna gye yeegendera omunawe bufuzi ayagala omuntu ali voko ate ali expendable aliki expendable oli voko same time oli expendable togenda kufa babuuze tebagenda kukuba kibooko parliament etuule oli muddu awulira yatabaza engabo ya mukama akati ono ye politician yetaaga voko aba amanyi ebiri munda te campaign yolanya ne Kadaga te kati timu Kadaga ati ani anatuogerera yeko bana abavumi te bali bantama ne tutuuso bakozesa ngabuvaayo essaawa eyo owulidde kati politician yetaswala oba we mudde oba okoze eki politician aba yanaabe ki ensonyi kati ye ng'akwata $100 1,000 ng'aweereza muntu gwaweereza akolera mwezi between the date of ng'omaze osasula bbiri okuva ku date 14 toba na sente oba olya mu firiki nakozesa kaadi ye ya train ogenda odde togenda fanja ate teweetaaga adiki kati omuntu okuwayo $1,000 zisanga omunywi w'omwenge aguleko eccupa ajje nga akinywa mu tuleyini eringa material atuuke ababa material omwenge atuukeeko oliyamuganda agawa evidiyo nga sigiraba agambe kwatamu anyige batoni olyoka owulira ebigambo so kyandibadde kirungi bloga naya okufunamu noweesaako value nga bakakensa n'omuntu ajja okuwa information ajja leeta eyo gy'osobola okukkiriza si kumala gakuwa kati wanaamanya nti oli wa value ne information gyaleeta naye ajja mmanya ddala nti eno yo ki yaddala kubanga nze my aim was targeting companies nga woolaba nti yunula ekoze byoluguudo nakitegeddeko ba nti herese mwagabye mu byaki eddagala
awo nga wenkola ki wendi naye weesanga ng'oyingizzwamu ate abantu ate embaga omuntu nomulanga bloga akola ebintu byatamanyi okitegeera. Bukenya, what is your take ku kintu kyakusasulwa okutyobola abantu? Ekyo kyoyogedde kyekimu ku kireetedde obuzibu ba bloga kati bye banoonya ebweru nti kati bano ababasasula ye tabeera mu kateni teyejjaayo wabula yakuwaayo kasente nakugamba nakufeedinga ebigambo nagamba ku boono kati kiringa mu ssomero edda wetwalinga nti omwana alina girlfriend ng'okwaniriza omusomesa bwe yajjanga okukuba kibooko n'ozima n'ogamba nze sikubwa era ne bakubira endilu n'ogamba awa maani naye we bakugamba nti n'ogenda oleeta omuzadde oba olubufu niba mufuuse abo babiri bali abakuwaze baba tebakiriimu kati na kino kigenza ofunza bano balumbwe be bawa information bavuma abantu bagambe nti kabaka yafudde simanyi olanya yafudde kati abamuwa information bo tebaliyo teri abalaba kati bayise lumbuyo bom akirimu oku era genda kifeesinga omu naye nga aliwo yamuwaayo kasente amuweereza amafuta simekwataka ya time ez'omwenge oveeko taniko osobole okwogera bino gye bali naye kati akirimu ekyo kyetwagala buli muntu akijjemu ekyokuyiga nti oli wagamba nti nokola kino soka ofumintirizenga ggwe kikomawa kindazaawa kubanga tojja kugamba nti bannange naalinya gundi eyampanga efamily tebaagala bimanya ebyo baagala batunulira ggwe ya delivery nze omuzindaalo tebaagala kumanya eri awayalinze oba gwafulumya gwe batunuulire era gwogenda mu kkomera. Isma, njagala tutunuulire credibility society yaffe eno gye tuwangaaliramu. Do you think ebeetaagamu babloga? Si omulimu gwa blogging as it must be professionally naye mmwe abaliko kati, do you think our society needs you people mwena at large nga simenye erinnya no nti senga omugezi yani kojja omugezi anti ononyama ekigezi kuye talinawo kintu kyonna okujjayo okwesiga kologeti anfaanane. Okay, without mentioning names nti gundi bagundi naye nga tutunuulidde mmwe babloga ab'omulembe guno, do you think tubeetaaga society ebeetaaga mwenga mmwe? Society twetaaga kubanga buli kintu kiba ne starting ki point wabaako eki entandikwa. Maybe ebirungi ebitulimu si byangu byakulaba kati naye tunagenda nga tukitereeza abalijja mu maaso eyo bajja tegeera nti bo bambi kino kye baaliko naye olwokuba kyali kipya at a time okitegeera ne UN okujjawo yasangawo League of Nation. League of Nation we yagwa eno netunula mbino netereza kati abanajja mu maaso gaffe bajja kuba bantu ba mugaso ba professor bani because this is the new space ya communication tekyayinza kuddayo wa mabega kati ffe tetulina just kulongoosa nga olaba boda zatandika z'abayaayi ne kati zina safe boda mulimu gwa family ne babebi bazirinnyanga ate lyedda bazigaananga so mmanyi nti impact gye tulina bayinza obutagirabirawo kubanga obulimba bugenda mangu naye bojja osengejjera bangi nnyo abakola positive work n'atuuka ku bantu tuwonyeza abantu bangi ababbi b'amataka nga okumulangiramu obulangizi ng'alisuulawo. Bukenya tubeetaaga nnyo lwakuba nti omulembe ekintu kino kipya ekya Facebook omanyi ekintu ekipya kati buli kintu kibaako entandikwa yakyo naye Facebook mpya kati blogging emabega ate nga Facebook abantu bakolera ku Facebook kati abantu engeri gye tutalina mateeka gatufuga kati buli omuna omulimu ne gwonooneka naye nga ate waliwo abantu ku tekinologi azze tulina omweyambisa nti ensolo ekyusa amaaso tekinologi azze yagalagaana tekinologi awambye ensi ate tulina omufollowinga kati Facebook weba etandise naye okujja live blogging nga nakyo kitandise toyinza kizza mabega olw'ensonga tiri mateeka gafuga Facebook omuntu ateekawo simu ye n'atandika okulikodinga nayogera byayogera oba byakisiru oba byamagezi ni kati awo twetaagira gavumenti ekiyingiremu nga wezze ne babloga bafuna association zaabwe nti oba aba NRM balina association nemuteesa nti tulina kwogera ku kino tupushinge ekintu kya gavumenti bwekiti n'aba nuupu oba aba opposition nabo nga balina association tomala gwogera kintu
wabulanga nupu egeraga banaye tukube kino ekintu oba nupu wekuba ekintu ekiti gavumenti netugamba banaye mutuyambeko musaabulule ekintu ekyo kubanga social media yekoze eki Isma, which cluster of people watches your works? Mwe ba blogger mwena at large nga sawudemu. Kati omanyi olina okutegeera blog yasomamu ajawulirizibwa ba corporates, ba women, decent people, religious leaders, businessmen, lecturers, teachers, nurses, aliwoyo ye ono Isima, ye Bukenya, ye Kakensa, ye Litachi, Kagwa. Naye olina okutegeera nti ensi gye nagambye y'abantu abafumintiriza ntono. Kati oli wajja n'ebyokuwemula balinga bajja bawera nsenene kutawa okitegeera nabo bagenda n'ekyabe kubanga awemula nabo bateekamu ebyabwe ensenene temanya nti egenda kugwera mu sepiki bagire n'ogirya yegenda bugenze olw'okuba era gitaala so tulijo babloga nga batuuza bagagga bangi nnyo wano mu Kampala tewali mugagga wano Kampala nga oluddi lwe terweggula ng'awulidde nti Isima wuuyo naye nga mugagga kyayagala okwerinanya ng'ovuma abantu okitegeera tewali just because nabo bagagga banyumirwa ne basekamu ku time zaki z'eddembe kati nga nze nkola videos nga ziri mu dimension nga 5 nyinza okuba ku Sunday nga nkimanyi lwa Sunday tunyumya kiboozibozi nenkeera nensaagamu nenkeera nembeera serious kubanga abantu bonna tebayinza beera mu semuki naye nga sitolaba omuntu ng'ayogera ebintu layini y'emu oyo masquerade naye tuva mu politics, economics, social, well-being, entertainment. We are versatile. Tetwekutte ku kintu kimu nze nyinza okuanalyzing abayimbi oli omuntu nosanga abadde yanyigira nnyo mu bya politics naye n'agamba ate onkoledde nnyo mu byabayimbi naye kati senga nina layini emu Museveni senga abantu bagikola ki bagikoowa. This is why ntambuza bigere nesanga ba Edi Mutwe nesanga bani kubanga waliwo kyenkola nekisanyusa Edi Mutwe nekisanyusa Selector Devi wadde nga siwagira ki pateye kati eyo okubeera dynamic kyetaagamu okubanga wasoma netoyinza banga wagwa bakasi ojja okompitinga enaffe nga yakola ki wagwa bakasi abakasi bakupanga obupiira ku kati obusooka mu nasale bakupanga gwonna kuwandikawo wansi alitegula yenna wamugwanga ojja kunyuma n'ensi Bukenya olowooza biki ebirina okukolebwa okulungiya omulimu gwammwe gavumenti erina kukiyingiramu nga we nkugambye wano nti tulina kubeera ne associations netubanga tulina ne WhatsApp groups nitugamba kati tukube kino twogere ku kino n'oba ofunye obuzibu bakuyamba banno ate era kyekitulemeseza ne mu NRM ekyo buli omu ayagala abe nga ye munene ono agambye nti yali akajja nga tebayinza mukkiriza kukola ki kubaliidinga kyekirumisizza kyova olaba osanga Isima n'ayombamu gundi n'ayombamu ate owa NRM munne najja n'agamba oyo akoze bubi buloga simi talina kubeera bw'atyo teyakola ndagaano naye nga singa beekuŋŋanya ng'aba NRM ne bawaayo proposal yaabwe nti basebo ffe tuwogerera NRM kubanga eno mu social media bali tebasobolayo abakungu kyeri kituufu ate n'okwejjayo mu Kampala n'oyogerera NRM nakyo si kyangu bakuba egy'akatale kati kyekyabula mu babuloga wamaanyi nze ntwala abantu mu State House zisinza kukkiriza kubanga omukola association kitegeeza mugenda kukola nti ono ye chairman ono ye treasurer ono ye secretary kati buli muntu aba ayagala abe nga ye chairman naye nga singa bakikoladde ekyo gavumenti neeba nga bamanyi n'obbamanya nebagamba nti no batugenda nabateeka ku payroll oba tubawadde ssente bwe ziti muzeewolenga singa bloga ba NRM balina bulungi n'abanuupu nabo banga balina association nga waliwo n'ekibiina ekitu kubanga nagambye nti ne Facebook mpya gavumenti zino kati nga olaba nti cryptocurrency esooka kujja mu bantu nga gavumenti tekola ki tegimanyi mobile money bwe yali ejja tebasooka kugamba kubuuza gavumenti ne bannange tugenda kuleeta kino bagireeta gavumenti bwe yalaba nga kirimu omulamwa buli muntu akikozesa neeyingiramu neteekayo amateeka agakikola ki agakifuga kati ne Facebook kyekiseera etandika okuteekebwa amateeka agakifuga okimanyi nti President Museveni we yali addressing abantu ku korona yasooka abantu bamuvumira mu comments nga balinga 60% nga buli omu amuvuma buvumi notunulira ku live eyo n'ogamba kikino ono gwe bavuma president tewali mateeka kati kyekiseera gavumenti eyingire mu kintu wadde abakikulira beebweru nti Facebook agikulira weebweru yeefuge kale ab'omu Uganda bano naali ebweru akimanyi nti lwendidde Uganda
Nyinza okutuuka ku kisaawe nengenda mu baŋŋambire. Mwe ngaba bloga ddirwe mukwatagana era biki ebyo ebibagatta? Blog ekiri mugatta ne blog omulala alinga muyimbi w'e Kampala kuwulira nti waliwo atuyise wali mugagga awo n'oboyoko balaba baleeta emisi mubufunze kano kokka ke kabagatta era bwe bakwata bati nga buli muntu ng'akwata lirye kubanga gaddayo mu beesi TV ajikina blog tava ku simu kati bwe mwerinaana tewali bizinesi buli omu ali ati Hey, business. Okay, how do you earn? Mufuna mutya? Facebook ebasasula ni abasasula. Mukolerani. Mufuna mutya? Basically nze kanjogere nga Isma. Nze sibadde nnyo ku mutendo ogusasulwa. Kubanga nkoze ebintu byange nali nga n'agenda zange bbiri. Yeah. Nga njagala mpeyo ku bannayuganda emirimu abaana ba YouTubers. Naye nga nange nina channel yange. Era bwe byayingidde mu bino nendeeta manager wange kati na manager wange ne YouTube ezo naye nga nze okusinga nfuna mu bawero wishers emirimu connection singa kwagalamu mirimu tinemanya agiuke moro nembwa agikitompa nensigako kati na Pastor Kayanja wajamisi individual ki people abo buvunaanyizibwa. How do you earn? Mufuna mutya ng'ogyeko bino basasula nti nvumira gundi ebirire giti how do you earn? Mbadde mukisa sigufunangako okugamba nti nvumira gundi mbadde sigufunangako naye bulijja tuliraba naye kakati kyogambe mbuno tufuna tutya ekituufu Facebook tesasula wabula pozinga omuntu akuleetedde oba akalango n'akasa ku page yo osobola okufunayo naye nga mwosinga okufuna nti connection zino emikwano ngono wakyogedde kyamaanyi nnyo abantu batuyambye nze mbadde mulwadde nagamba mbadde mulwadde emyezi eki naye emikwano ddala eja NRM ginyambye ba Emily basindise sente bajjo basindise sente bajjo ansindikidde sente baliri love bakusindikira nga bakuyamba n'olaba nga ddala kyokola service gyotusamba bantu nnungi awo omanyira nti no kyokola kirungi noyongeramu amaanyi bankozeemu ne ku firimu wano noyongeramu amaanyi nogamba kiri bwatukireeyo mu maaso Isma bakozeemu firimu bankozeemu bafaani bange kankakulage Okay, tutaba mu St. Barrows Coffee Academy abali tokalabaako eyabikozeeko nanga maama wetumbule nesinga wali ayagala okuwasa banyama mbunne ebyokuwasa bivaako mbusimeya amaanyi getusajja baziwulidde nnyo ku Alwada Mola UAE Abu Dhabi basa bano nga batendeka ba baristas ate at the same time bakugamba nti gwaina coffee machine nga yafa bajagikola service ate amalo kutendeka gwa yagala ogera barista bakuwa certificate qualifying to work on all hotels from 1 star to 7 star hotel atenge Kampala we bali kunajja nankumbyawo ku stera okulirana church aba advent n'enyondo club ojjo kubanga basanga bekwate buli kimu kitambule bulungi ayina omukolo bakubireko bajje bakolere kachaya akakabi ku mukolo gwo atenga Sun Cargo Shipping Company weeryo kusabaliza emali okuva China paka Mombasa munaku 18 basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF0 na SF12 omwaliro ogwokubiri mujja okubanga obasange China kwatagana ne Mwami Malcolm Kampala kwatagana ne Muwonge Ibrahim tusinzidde wano Kampala era nga we tuli ku Jikoni restaurant abajikoni bakugamba nti mu mbeera y'omuggalo guno bajja kukolera delivery door to door delivery eya breakfast lunch ne dinner at the same time atenga omusiramu osobola okuyita wano n'osaala waliwo masigidi ku Jikoni restaurant ku Clement Hill Road wakati wa Media Center ne headquarters za Africell ojja okubanga obasanga abajikoni namba zaabwe z'essimu zijje ku Facebook page yaabwe emanyiddwa nga Jikoni Restaurant JIKONI Jikoni Restaurant Jikoni kigambo kya Luswahili kitegeeza effumbiro. Okay, Isma lastly nga tuwunzika do you think government nkikomezaawo olowooza government enabeera successful mu muyigo gwayo ogw'okukwata abantu beyalistinze abafulumidde mu mpapula z'amawulire oba kinaabeera nga bwe tuwulira nti abazza omusango babeera balala ne bakwatamu balala nga bwe tuwulira, it's an allegation and a rumor?
ndowooza ku luno baagala oteekawo ku pulezidenti bayinza okukwatayo omuntu nga we Uganda abalala bakole ki balabireko omanye omuzango guno tegujja kgenda nnyo wala lwa nsonga nga wenkunyonnyodde nti complainant osooka kgendayo n'oloopa olwo ne bagoberera ki byoloopye oyinza obutalabawo mangu reaction naye abantu banafuna confidence egenda n'aloopa nti wanzivodde olwo kijja tandika oba muki mu action naye yo CID terina ngeri gyekubira isima nti wavodde si papa ate nga yesi ye si papa ng'ate si papa teyemulugunyisa kati awo bannayuganda we mulina okweyambira ne mukolagana ne poliisi ate mwe mutya ntye otya ogenda ku CID olowooza olinayo emisango emirala munnayuganda alinga omuntu omwavu olubuto lumuluma nagaha sente zino kanzitereke ndowooza omusujja gujja omuluto ne luwona omutwe ne gujja nagaha kyakanja kwekoona okakananga maze omwaka mulamba n'omutwalo gwe mu nsawo kati nabo batya poliisi alowooza oba wenna agera ku CID bayinza okukebera ne bambuuzaayo ebirala nga bannayuganda bwe batya ekkooti ne waba talinayo musawo nokuga tugende mu kkooti aga you get it so tulina ozuukuka n'ogamba leero omusajja yanzivodde kamutwale ku CID bajja kukola fayiro bamunoonyerezeeko tweyanza nnyo Bukenya lastly nga tuwunzika do you think government enabeera successful mu nteekateeka eno ey'okucabinga down aba misusing internet oba computer government oba enabeera successful oba tebeere already yo eri waggulu olw'ensonga oba enaakwatayo omuntu ow'ebweru oba temukwate already empisa zazedda ku Facebook empisa lumbuye zayina oyinza ogamba yakulira mu kigo kojja yampeereza ne message ngamba sebo nabe video yo oyogamba muno ffe twagambye Museveni yafudde naye tulage ku video batandise nozeega n'ebintu bye bayogera bayina empisa bw'aba mukazi owasa muwase kugambye empisa zibayina gavumenti oba eri successfulkugambye batidde dda yayogeredde seyogera akakana ati lumbuye bandage video ninga ne ku peji yange kweri bw'ogamba nti no essaawa zino Uganda terina mukulembeze balonda ki Uganda yalondo mukulembeze kwali afuga ni yagamba Uganda essaawa zino wenjogerera terina mukulembeze ate ne speaker yandi kubaddewo naye mulwadde muyi oba obisi kati mukulembeze yalazeewa kati awo wenzijira ku nsonga egamba nti tuyige okukozesa amasimu gaffe tuyige tufunemu ekyokuyiga fubanye okulabanga nakugamba kakantu ako fubanye okulabanga gwe tobeera mu mawulire bantu kusomako wabala gwosoma ku bantu nti covid yajja natta abantu miliyoni 2 gwebeera muboogera nti covid yatta abantu nenga gwe takusse nikati bali kali bagenda fuka ekyokulabirako bagenda bakwata bagende mubangambire omumanyi emikono bagiteeke anti emitayimbo wabeerawo emitayimbo nga tosobola kukola ki kufuluma waba buli omu otumya butumya ngambira gundi ow'ejiini akole bwati ne bwati kati ffe bwe tugenda okulabirako mubangambire kati zile essimu tulina okumanya tino naffe tulina okukozesa obulungi essimu ate mukozesa obulungi essimu nakano kankayiseewo nsonyiwa mukozesa obulungi essimu tumanye nze nfunira ku simu eno wabula sigenda ku simu kwasama bwasami kuvugana kuwemula nga tolina kyogifunamu essimu guwa gyegulira eno n'ogenda mu dduuka neogigula ne bakuwa lisiiti nti ibulake agula essimu emitwalo 7 noonoonya ayina application agula layini n'ogenda mu MTN oba mu kampuni endala yonna n'ogula layini n'ogissaamu essimu eyiyo noonoonya amaduuka gano application zino gano gonna amaduuka gano maduuka g'abantu kati gwe n'ogenda n'otandika okudownloadinga amaduuka n'ossa ku ssimu gye weegulidde olutandika okunyiga akagambo nti WhatsApp sente zitandika okutambula ne zigenda ewooli eyakola edduuka lino ne zigenda ne wennannyini kampuni eno ow'essimu yaguziza layini naye nga gwateekamu essimu yo bali baddukanya bizinensi ku ssimu eyo gye weegulidde otolina kyofunamu bafuna sente empya n'enkadde ku ssimu eyo era neggwako omuliro n'opapanya ogikyajinge ozzeeko edduuka ly'omusajja naye nga gwe tolina kyogifunamu era abantu bakozesa nnyo essimu okusinga ne TV bawagira nnyo bizinesi z'abantu naye nga ololabeko wano ku wa WhatsApp nga zzeeko wano nti batububire kajjamba atwebaza nnyo nti mwebale kumpagira
Okay, kale tetugenda kubanga tusukkawo olwaleero luno njagala kutumira abantu bano bammanga. Njagala kutumira omukyala Emily Smith. Oyo ye manager wange oyo. Ayo kikwano kyange nnyo ekyo. Era teze simu kwano wabula manager. Ajati yaya. Kutumire Noelin era naye ali Bulaayi awo. Njagala kutumira BK Taylor. Lodge upon yourself my brother. Oli wakabi nnyo. Bakutegera bakutegedde. Njagala kutumira omukulu Yasini nyini kifo kino ekya Jikoni restaurant nkutumiddeko nnyo. Njagala kwebaza Ismo Buddebo, thank you so much. Njagala kwebaza Bukenya Media, thank you so much for your time. Njagala kutumira baganda bange bano wammanga. Njagala kutumira Henry Ndugwaka Kensa. Njagala kutumira Tariq Fahad. Ntumire Amil Nsubuga Fahad. Ntumire muganda wange okuva ekalangalo agataliko sino Edi Mezaya. Mutabani wa gundi. Oye naye yeganye dda yagonze dda mukakamu. Naye yabigambe dda balengeze sirimu. Kantumire ku manager wange ompya omuyita Marco Williams. Nga henceforth njasigazayo abantu abantandika. Bulake Mukasa. Salute. Baganda bange Faruk Sakozi. Salute. Yabbera mwawo ne mukulu Kasuku. Naye abasigadde ebbanga lyemba weeredde emirimu. Bamala sasula. Limala kiba kirungi nnyo okubire ku manager Marco Williams. Nange kampiseewo na kano. Kansoke ntumire ku bakwano bange babuloga bannaffe nga Nnyonyi Nkeeze. Kagala kakato. Bakiga Facts. Omumanyi ye buloga we Bakiga eri. Yewaabwe. Ntumire ku bantu abambezezaawo mu mbeera gye mbaddemu ey'obulwadde nadde nkyabulina ba Emily Smith, ba Lin Love, ba Joy Events. Pozi n'akasembayo nti omukulu Wumalo Katongole olunaku lwajjo gabadde amazaalibwa ge. Aji. Era oba tumuyimbire kayimba. Aji ngenda kujja tukube ettaali ne piraawo ku Mambo Restaurant awo. Tujja kwetwala ku Mambo Restaurant kasita waalya. Ajja kubakkirira atusangewo. Thank you. Tatugenda kubanga tusukkawo. Special shout out to the sponsors. Roast Coffee Academy, thank you so much. Ne Sun Cargo Shipping Company. Thank you so much. Ibrahim Kasagemanya gange njagala kubebaza mwenna batugoberera. See you next time. Tubadde ne Isma All Access nga kwotadde ne mwana mulenzi Bukenya Nelson owa Bukenya Media. Lodge upon yourself Idris, Daniel, Keith, and Tony. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.